byonna byasobodde okubate nga bitambula ye mukulu gwa Gerald Kiweewa oyo omukulu. Endorsement nyingi ezibadde okubate nga zijja mawulire era nga wiiki ewedde we twaggwerako wiiki eyo omukulu gwe bayita Dirisa Musuuza waliwo endorsement yali ezze nga bagamba nti bannaffe waliwo kampuni y'omwenge esogola omwenge saidize eyo Bungereza yali emuwadde eddiiro yakubeera ambassador era nga bagamba nti eddiiro eno yali ya miliyoni 25 eza yali ya mitwalo 29 ejja dola wano mu Uganda zibeera nga biliyoni emu n'ezigwamu kuba oba obazeemu miliyoni mitwalo 10 ejja dola wano mu Uganda gibeeramu miliyoni 307 kati gattagattamu nawali 9 ebeera biliyoni emu. Omukulu Dirisa Musuuza asobola okuba ate ng'agisuulawo ng'agamba nti olw'eddiini siyinza kuba ate nga nzikiriza okuba ate nga promotinga bannaffe abo era omukulu Dirisa Musuuza diiro eyo n'agisuulawo mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula kino bangi basobola okuba tebakyogerako bagamba tugeze omukulu yali oba Abuddu Mulasi nga bamuwadde diiro eyo kati nawe kijidde omukulu bamita Gerald Kiweewa y'omu ku basajja abayimbi bakadonkamu boyinza okugamba nti akadde kano basobodde okuba ate nga batambuliza ensonga zaabwe mpola mpola era nga ye agamba ye Ssaabanywi okuva Poojo Bukafeero we yaviirawo ye agamba yesobola okuba ate nga akwata akati era nga wiiki weesobodde okuba ate nga aggwereddeko omukulu ono Gerald Kiweewa agenda kuba ate nga promoting akenga akapya yesobodde okuba ate nga yakalozezzaako bamuwadde eddiiru ya myaka 2 nenga kino si kyesookedde ddala bayimbi nnyo abakadonkamu omukulu gwe bayita Poojo Bukafeero bannaffe aba kampuni y'omwenge emu yasobola okuba ate ng'emuwa ddiiru wabula ne yeefuula tebyali byangu obudde obwo myaka gya 2 awo embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula munywanyi waffe ono Gerald Kiweewa yagamba ye Ssaabanywi era ng'agamba nti okunywa kwe asobodde okuba ate ng'akufunamu embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula omukulu Gerald Kiweewa uno ng'atunyumiza ku lugendo nga lusobodde okuba ate nga lutambula agamba nti ye lockdown ne bwebeerawo paka ddi ye yafunye eddiiru ya myaka 2 bagamba ebyokanga n'etonnya netulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo amazima amatuufu wano ekyana ekiddi awaka kyoteresa embwa kubanga bwozitereka omanya tezijja kukola ki tezijja kubula kati guno omulimu gwenfunye kansogenzio kano nno bakayita busungu Waragi namba y'abantu bonna batambula bayomba era ekyo kyansanyusizza nnyo okubanga nafunye omulimu mu busungu era sebo neyanziza mani ojja kunsonyiwa okujjako ne tufaayo era eddagala lya covid Waragi akenge kano yenga bwe mpulira bayinza okumalako abantu obuseno kampani empya mugiwagire tulina waliwo ebinene n'ebitono wabula kisinzira buli muntu ki mu nfuna ye naye ng'akenge kano nze nga bwe ndaba batambula bayomba ja kufana omuntu sonye byayitamu nebyange tebyayitamu sonye byange tebyakola abantu batambula bayomba bwowulira abantu tula ku boda owulira abantu bwe bayomba sitegera busungu bwaki kano kagenda okukakanya obusungu aya basi bapromotinze akenga akapya ke bayita busungu omukulu Gerald Kiweewa basobodde okuba ate nga bamutongoza yabadde yanywedde edda ng'atamidde era n'ebigambo ebimu bw'obiwulira omukulu ono ye yabadde yalaze dda nti obusungu bwamukutte dda bamubuzza ku mbeera nga bwagenda okuba ate ng'atambuzaamu emirimu omusajja ono omutamiivu ye yagambye bw'ati nga bwagenda okuba ate ng'agitambuza ngasenanya obusungu nze Ssaabanywi wa Uganda kati gwe bw'oba tonywa omwenge tosobola kummanya ate era nkusaba nga tonywa omwenge tommanya naye mpulira bw'onompulira ojja kuntegeera Ssaabanywi atuuse kati Ssaabanywi waba alagidde Ssaabanywi ffenna tunyweka busungu Waragi sibireyo wamumbwa agenda kulagira aya basi ye mukulu oyo gubayita Gerald Kiweewa akyatujumiza tumubuuza wano sente meka ze bamuwadde emyaka 2 agambye nti revenue teyagala ejje emusoloza akasente agambye bw'ati ampadde sente meka yesente soko biveeko tonsikulya nakacaacaali omanye ebbanga litumaze nga tetukola manye bammanyi naye nga ekituufu kiri nti tugenda kukolagana soke tukutula omwaka tuddemu twesayininge omwaka ogwokubiri naye nga mu kuteesaganya ate si mwoyo mubi naye nga kyoba omanya nti siyinza kukolera bwereere naye byesente nze mmanyi naye nga kituufu tukkiriziganyiza ne busungu wabula abawagizi bange mwenna abali eyo mulina okunywa kano busungu Waragi tekalina mutawana tukutte kano naye waliwo nennene ez'abanene ne mwetegefu mukiyita mwabasoma amanyize ndi wapisiri naye mwabasoma mukiyita kupromotinga aya basi ye mukulu Gerald Kiweewa ono nga bannamawulire yasobodde okuba ate nga Uganda bamubuuzizza omukulu ono Gerald Kiweewa otera okuba ate nga otabulatabula omwenge
ate kampuni eno gy'osobodde okubatenga ofuna obwambasada onaakitambuza atya kuba abatamiivu mutamiira mutabulatabula omwenge. Gerald Kiweewa atugamba Yesu yagamba abayigirizwa be nti mutoole munyo kuno mwenna kuba gwe musaayi gwange gw'endagaano emperi oluberera gunaayibwangayo okubeera muno okubeera banjula okufunyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira nange olwenjukira emigo gye wagutukula Yesu mbanjiwayo ekiri amalemu kakagambwe Emotoka Kabusungu ddala kakanya akasungu owaayi Gerald Kiweewa wuuyo uno nno ng'atubuulira embeera nga wesobola okuba ate ng'etandika. Agambye nti omukulu gwe bayita Job Kafeero yamuyigiriza ekintu kino eky'okuba ate nga yamugamba nga atya wulira Kafeero bye yamugamba Lwa P3 n'ebenyina ba university waliwo n'ababadde basomera mu America covid yabazi abaana baagaza tuli wakika kyange oli mulangira bwala gwaffe gubugwa nti bantadde kati baba bantadde nina kukola ki nze nabeera ne Kafeero nga tanafuna muntu yenna mu nsi ayitibwa mukyala n'afuna omukyala nga tanazaala mwana ng'ate nze gwatumaire Kafeero yayaddedera ekizibu ky'okuyiga omwenge kubanga nze yanguliranga bitonte ebiwoomerera nga yabeera ku bikaata kakati nze mmanyi abo mbamanyi naye saagala kuwono eri famire yabankima nze ni musajja mulangira sina nsonga nyingiza mu famire aya basi. Gerald Kiweewa bannannyini kampuni eno basobodde okuba ate nga batutegeezezza omukulu ono bamuleesa olw'embeera nti yasinga okuba ate ng'ayimba kadonkomo nti alina audience nene nnyo eyinza okuba ate ng'ebayambako kuba bababuuzizza lwaki balonze omutamiivu ne bagamba atajje nti audience yaabwe gye babala ya mukulu ono gwe bayita Gerald Kiweewa yayinza okuba ate nga bayamba abantu okutuukiriza enteekateeka eno nga Job Kafeero bwe basobola okuba tebamulondako emyaka egyayita giri ne Gerald Kiweewa abiguddemu. Basayininze 2-year deal which is renewable on both sides. Wadembe bei ya Sente ayinza okwongeza bei ya Sente mu myaka ebiri so kanyiza tesobola mustokinga. He's already our product, he's our brand. We are going to represent him nga twagala era twakanyiza byonna ne balooya be. Si mutamiivu nnyo. In marketing normally people strategize on where they want the product to go. For this very product he's one of our ambassadors for the very product. So he's following our target group, the Tukozeti, the Tuagala. So that's why we chose him. And him being a long time a legendary artist, him being the banga dene, amina abantu bangi, chobola twasazeewo okukolagana naye genda maaso omukulu Gerald Kiweewa nga akyatunyumiza ku lugendo luno olwagenda okuba ate nga amala emyaka ebiri ne bannaffe bano aba Busungu abasobodde okuba ate nga bamujja ne bagamba nti ono yajja okuba ate nga atukulemberamu. Mu bayimbi bano basobodde okuba tebanoonyeza mbakadonkamo bagambye oba oliawo Gerald Kiweewa yasobodde okuba ate nga akoze legase mu byokunywa omukulu ono Gerald Kiweewa. Gerald Kiweewa naye asobodde okuba ate nga atunyumiza embeera eno yagitandika atya okuba ate nga gumuwoomera. Kinedagisa kunsuubiza kubanga pick up nanga ebaayo kitegedde kati abantu bange nyina obudde ngenda kujja ngamba noonya gye muli wenna ate kati kankubuulire mukadi mwabakwata bino niyinza okubanga muli bajju naye nze natandika okutambula ebyalo bino nga jjajja mwami yakafuga emyaka ebiri bakusebebe muyabukambwe kakati awo buli katundu nkamanyi awali abanywi bange wonna mmanyiwo n'abatannafuuka bafuuke mujje tweyagalire mu nsi yaffe buno obusungu mu bugyewo kati ensonga yateeka Busungu mulina bye muyombera abalala bayombera bino abalala bayombera biri simanya bino omukazi yangoza dde amakakasa yakoze katokoza. Gerald Kiweewa wano nno twamubuuza mu lockdown Gerald Kiweewa omwenge ogenda gunywerawa yagambye bw'ati yaggala mabaala teyaggala dipu n'olwekyo nze mmanyi ate n'ekirala kati kitegeeza nina nsaba poliisi mwami gavumenti nsaba poliisi mwatugaana okunywera omwenge mu mabaala kakati bwetusanga nga tugunywera mu motoka yaffe mba mbasaba mutusesonyiwe kubanga kyo kye muba mumanya ti omwenge tugenda kulekerawo okuleka nga muggadde dipu ezikukola nga bwe baggala abayimbi tebakyayimba mu nsi muggalire dipu ezikola omwenge tumanye nti ebyo byavaawo tuli mu nsi ya kirokole neso. Aya basi Gerald Kiweewa wano n'asabye gavumenti alina obubaka bwasobodde okuba ate nga awa gavumenti mbokuva bali bamusiba nga yava ku mwenge ate akadde kano bazizzaawo lockdown. Kiweewa wuno agamba gavumenti mukulu gavumenti gala ebyuma ebikamula omwenge mu nsi tukimanye nti ekyo kyafa toyinza kuŋŋamba nti sigala aleeta ebizibu simanye aleeta amabwa amagibigibigi ng'ate omukkiriza mu mwana license mwana bano babye mu kieni mamitani bana bagaba ebyobuwa ebya join BS mwebereremu lwaki okkiriza obutwa ng'omanyi bugenda kutta abantu gonooba wa license
kati wabanga basobola nga temusobola kuggala mabala ku social distance nga temusobola nga kyekimutugala ne mu buliri muteeke mu social distance